kubuza koliyo tya olunaku olwali olunaku lwa Sunday abangi sazo zibaza bya misana muteredde ntende mulimu kulya ku kamere akafunye webaze Mungu kubanga bangi ennaku zino besala muguje enjala efuse enjala abantu ensi buli omu alina we munyiga bantu bakaba enjala bakaba obwavu bakaba embeera tusaba Mukama berenga atusaasira okubanga tuyisa mu byaje tuyitamu eno langa nyongera okuba nti kutira go wenna ali awo wotudde yongera okuba nti wenyuza kubanga ebintu byangu si byangu ensi weri buli omwana engeri gye mutambuzaamu era ayina engeri gyagirabamu naye nsaba Mukama berenga ffenna atumalira awo mukuna byatusedda mutabani w'omugenzi Yowaana Mirundi mama ne matovu mama nkula musaako nsaba Mungu yongera okubanga akunyiga ebintu osobola okubanga oyongera okubanga oteera bungi osuuke oberenga wegenda mulamu buno obwensi aya nawe wenna ali yagala muzayi Tamale mini nkwebaza okuba nti nno mutugobera ne bwaka bwe mutuweereza bonna mbusiima era mwennyini asiima okuba nti mwagala okuba nti mulinda ne mbanga mwagala okubanga mu programu ze kale sigenda kuba nti mbaluisa kamutaberenga atubuza naye nga bangi mukyalina ebibuzo bye mumbuuza mwagala muzayi Tamale akubye tochi mu nsonga ya Mao abakubye tochi mu nsonga y'omukulu y'omukulu Nsereko Muhammad iteeka lyaleeta wamu n'okubanga waliwo omukungu ow'Emmengo eyagobeddwa eyo mu Buddu waliwo omupiira gw'amasaza gwadde gugenda okubeera naye kamuswaga n'agamba nti nze wange nabagobe sibeetaagayo era yakwatiddwa amagye ne gavaayo naye munnange ensonga eno buli omu asirise tera agyogerako naye ajja kuba tukubira tochi kuba naye kasita ava eyo yewaabwe kale kamute atandikirawo ku nsonga ezo empolobulemu yammwe mu Uganda eriemu nti ensi tesobola kuggwamu bagezi tesobola kuggwamu bagezi ensi naye Uganda yaggwamu abagezi Muzeyi Tamale anti bonna kasensi yayavuwala tuli mu Uganda nze mwenye bwe emyaka 10 ne family yange nobody can do what I've done 10 years ago yamalayo emyaka egi mu nsi ate I'm ready to fight for another 10 gwomazeyo emyaka 10 abaana bange olomusi batudde baki ate nti baganda bange bagagga sibasaba sente omulenzi ono tayinza kujoga family yaffe tetwagenda mu state house batuniyemu tufuuke bidoli it will shape the future relationship of state house workers bategeere state house si rangi ya muntu si lwakitula balitereeza ensi eno there must be a pioneer siritesaako na mulenzi oyo nkeera musabira ewaffe mu nsozi muyinza enzikiriza mubiri akasana nekakoleera naye bukyakoleeza kasana tafunanga ku mirembe kuba nze mulaba bajja kutegula ewaffe alisasula byonna byatujoza ajja bisasula because for me I don't fear to die why Ugandan killers are stupid Ugandan killers Muzeyi Tamale tebeewaana wano abaana bajja kukukibolira all of these people will be arrested kankubolire ekira ayina okulekanga nga kapa muyuwalake tiwa intelligence is poor ababikola bali mu government munda kubanga buli atemula omuntu mu Uganda aleka bukuluzi yes bukiri why ti omusajja ono weebuko kao lwaki bayo kyemmotoka ye abayo kyemmotoka ye these are experts mu intelligence baamanya ti ba forensic experts bajja ku ebinku okay bali basanyawo obujulizi yes ekitegeeza abo bagezi these are not ordinary killers like oweyisigira enanga says because they cannot explain why emotoka bagyokya ate kati bamwokeddeemu ekyokubiri fe abaabisoma abatali eno enanga n'ekifuba kyekiringa ensawo y'omunnyu do you know that these days tebakyatta muntu ne balekanga bamutidde ddala bamuleka akyalimu ekyogera why these are killers sophisticated killers mu mateeka a declaration of death parliament court gyesinziirako must be done between your death time okay kakati oweebuko bamugamba mumulekemu akwogera atuuke ebbomu agambe nti waliwo chairman gwe mbadde mpalanagana naye gwe mwenyini
gwe bakuzeeko obuzibu bakutta obaako ne gweyogera nti okuba omusajja webukuba amasasi lwaki tebamukuba mutwe yebale nnyo baagala declaration ye mwenyini ayatule akawumba tutu kabukedde kasebbowa naye tujja bakwata basebbowa tujja bukedde olunaku lumu sebbowa neziri bagwe bajja kubeera kabangali nekulubya negundi this is a source of crime bukedde is a source of crime kati ekyo kitegedde gwe okwatula balekawo naye neyatulira nti nagwe miso neyingirawo nga nayagadde bakwata kumakya bonnamba vunje bonnamba obo balina okay we can trace where this man came from how many telephone numbers did he ring aina ne byayimirako awo n'abeerako kumbisawa namba n'abantu boogera nabo these ones will be arrested in the future. They are not killers. Okay. They are just stupid. Nga muzeeyi bw'abavuma nti swine kakati n'otunuulira nti katongole kyezingira mu bukedde neenanga noweeyisigire katongole ki ono omusajja gwe basa owerosi awo bwe baamuttira James Kakoza kati nga ffe ba experts awo wabi nnyo waliwo cameras nnyingi okufuna concentration okumanya ekyaliwo cameras ezo zonna olina okuziteeka mu centralized position kati weesigire neenanga n'owabukedde baga nti waliwo pikipiki emu the ways according to miso network tewali wano gwe batanesi noonyereza kubanga am looking for killers gwe muli nzitamu n'envunyu muli gisasulamu njagala famire gwewo ejjoogo lino eriba gyogesa buli muntu mukiyiga kubakuba omwana wange ne bategetenga mukazi wange ne bakola ki waliwo gwe sikutte nimiso network bwe bali bagenda okutta Katumba Wamala byagamba ekimu kyaga kinne waakyo we need 2 million kinne waakyo nekikigamba 2 million that is this money you see Museveni is money we want $2 million but you people take a care of the miso boys bahantiolu tiamu security one bamanyi miso gyeri miso ya bgasere bibalondola ina network ya manyi ate fe tuina high tech nkubuuza there are 2 issues wenako enanga nadduka n'engalabi n'essejjembe n'oweeyisigire ne badduka n'owabukedde omusajja ono yali asokoola omulamba agugyemu essimu yali asokoola gwaki olwakubidde naye obusajja bwa bukedde busiru the most stupid people in Uganda journalists nze nga sirimu buno obwempapula gwe kankubuuza mani mayinango ntwaliddemu gwe obeera n'essimu buli muntu abeera n'essimu do you believe nti omuntu olukwata essimu ngaeyo gye yali ayina teriko password ebeerako yakuba bukubi eya mukazi we yagirabira kuki nti eno ya mukazi we olwakubidde n'amukubira mukazi we n'amugaa nti n'essimu yani n'olaba kasebbuwa nga kano kubusiru mu bukedde if I give you this number bwenjikuwa omanye essimu ya mukazi wange 2 how long did it take a widow to come singa tuwambaza abakazi ne tubala we yava n'okutuuka n'egundi olowooza ebyuma bya miso tetubala mubala singa tubala amasimu agamukubirwa n'okusooka nakimiso geeyina abo tubakwata mu lunaku olwo lwaki omulimu temugukola juwalake afe tumanyi nze miso network nakati webalinawo wonna mujjukulu bakanga badde kabangali nga gikanga baddeko ng'embuzi ennuma abazikanga baddeko I'm telling you, we don't have sophisticated murders in Uganda. These are committed by idiots. I saved Nachobe. Namuyamba. Katumba Wamala namukubira essimu nanga nti ndikoni man. Kujamiri mukulu, how many people have saved because of my miso network? Miso mazibangi. Naye kyansanyusa bali bagenda okutta Katumba Wamala baga ayina emmotoka eri elevated kakati tulina okugulayo ekimotoka ekikadde kimuyiseeko kakati mu paniki tulyoke tujje
ninkubira Katumba Wamala nanga nti ndi Conman nenseka nenga yakutegera nti gwo nkubye nze Mirundi ndi Conman yakutegera nti gwo mukubye ndo bayira amanyi muntu so therefore all of these things will be solved in the future. Ebizwa besawa zinene Lumu was killed in 78. In 86, the man who authored the document which Amin used to kill Lumu was traced. Okay. Mumanyi. I know him. Netugenda mu 83 wali embaga ekiryocha kiri mu Mityana Mubende district. Abayekera baliko abayonelefu ne bazinda embaga ne baleeta abantu 3 mu abo ne babattira Muduma naye omu ku bo survived yagejjaje yeesumulula mu kkubo n'abuuka ku bonnet n'agwa n'adduka nga bantu tebasobola kukuba masasi lwaki they were alert nga bajja kuzuukusa abali mu area. The man came up 20 people were buried alive. But there was now wenyini yao webatidde oyo Katongole kakoza waliwo yakuba ebifaananyi waliwo yakuba ebifaananyi aniyo yakuba ebifaananyi era ng'akuba byaki nze nkubuulidde is only because nabagamba when the government loses a public trust everything it does becomes a referendum. Okay. Mugamba abazadde bakema abaana baabwe lwampaka waayi kuki nibooleta sukali wa gavumenti bamuganda tekyaleka do you see an excitement ku parish level teriafanoleeta omuwumbo gw'emmere n'abasiba emmere bagiganya what does it address this one address the issue why Ugandans are reluctant because having been in power for a long time ebintu bino bimwogerako mwabyogerako ki mwabyogerako dda obiro kubeera ne mukazi w'emyaka 8 n'oga nti hajat ku guno omwaka okola hijja naga nti haji mu byolimba ekyo kikiveeko oŋŋamba ekikooyi ekyo kyajja kikiriza naye ebyahijja bikole ki ebyahijja ebyo nabimanyiira waliwo azolimba ennyo ne bwoba mulyaza amaanyi ng'ogenda olya amabanja ku buli trading center manya ku dduuka bakukoowa ne bamalaya bakyusa ekitaala bamalaya bakyusa ku kitaala ne bava ku kino ne balaga ku kino kati ani ateeka sente ze mu ssaako era waliwo akalanga akansese ennyo this bank is guaranteed by the central bank atawo ntema butemi banka zonna ezigudde zibadde zitya era zibadde central bank ngezigaranti yes kati ekyo tekyali garanti once you say bank guaranteed by the central bank ntema butemi oba oyina kudduka buddusi singa oŋŋamba banka eno eri guaranteed by ekereziya katolika nsobola okuteekayo singa oŋŋamba banka eno ya busiraamu nteekamu naye kasonga nti eno banka eri under the treasury control of the central ntema butemi awo ntema wano wanuka abo basuma bennyini tekyali abeesiga once a government loses public trust and confidence whatever it does becomes a referendum. Besides okulwa mu buyinza kyekiridde bannayuganda okuba tebaluzira trust mu gavumenti once a government or a system stays in power for a long time it develops political inertia. Political inertia kitegeeza kyusa but Museveni takyusa Museveni wansonya atya abaana why do you keep Kasayija n'omulekamu n'eggoobi Kasayija agende remove Kasayija and get a fresh man with new ideas Kasayija bamuyita nvuluga ate bwayogera bino nze Tamale balita netteeka okwogera ku bantu public in a democracy leaders are criticized in a democracy you are comfortable to the people in a democracy you have to put up a structure era omwana ngoyo nsereka nnuma nnyo nsereko mutabani wo aleeta proposal okugenda tuuka waawo kale yes kakati that's one yes nti nze sitya kufa why
you cannot hide from death. Twalina omusajja nga bamuyita Gasta. Gasta Nsubuga. Yali mukwano nnyo gwa Binayeesa. Eno weeva eriwo wano. Yaliwo ku mulembe gwa Binayeesa. Nga ye mukulembeze w'eggwanga. Yes, ne batta abadokita e Mulago. Waliwo basi nga bagiyita Mpawa Talikaba. Yeetoolanga mu Kampala essaawa ezi n'eyoola abantu ne battira ku Nnabunya. To tell you that Binayeesa had lost charge of the country. Kati Binayeesa ajja ku Constitutional Square atugamba 1980 79 tugenda Constitutional Square n'atugamba I want to address the most important issue. Those who are killing Ugandans using illegal guns left behind by Amini people, I found a solution for you. I brought a magnet. It will pull you with your gun. I advise you, throw them on the roadside. Nagenda okulaba abasirikale nga beetulako bwe batya abazene Binayeesa nga bonna baseka nga bamanyi teri magi era Museveni yakulisezinga Binayeesa n'amugaa nti ng'oli musiru yogera n'amugoba mu security mwe temwalaba ku Museveni eyanga Museveni mu 78 79 1 if there is no sugar tell people that there is no sugar yakulisezinga nga Binayeesa yes Museveni nga talimba up to today ate kakati baŋŋamba tewaayi mukama wo mudifendinga nnyo naye yaze ku TV talina kyeyatugambye ne baka kakati mwe muli basiru dokita akugambye ti omukazi wakuzaala mu makubo amatuufu oba nga bamulongoosezza dokita talina kyaŋŋambye gobadoga nti anaazaalira mukamwe waliwo ekkuba eddala kati emiwendo gikubwa kati emiwendo gy'ebintu demand and supply kati agikolere ki dokita yatugambye ensonga y'amafuta bagenda kukola n'emmotoka electric tulizituuka tuzirinde ddi awo Nankabirwa yagenda. The most important issue that the company that was signed to export our oil is a Chichupuli company. Teriyo. Briefcase company. Nazinyama zina mudiru lyango sena awona ku Nankabirwa. Omanyi mwe kye mutamanyi. Abantu abatulo kuba kadaga. Batula munyonye sawesi. Sawa nya. Basula Ntebe. Fulanka tumwebazi. Ogwanga. Ki gundi. Ono Gonde. Ogwanga yagudde mu bintu. Ate yagudde mu. Yagenze mu education. Olida. Nje kuba abantu. Oyo Ogwanga. Yali yetekera ku program za ina nje kusulia bwirire ddala. Amongi yanga nti akakana kaleke. Namuga nti akakasajja nja mbajja ko gwe naligenda kusula ddala oli kasasiro gweze toneregera ngako kaleze gwe. Mwajja wanonga tubalaba. Wanga bagenda ne bubbo obulu ne bubbe eno ne bubbe. Ogwanga can you compare me to you? Yali agamba mbwe Amongi ye yamuwonye. Akakasajja kano kankaliseeko kasasiro. Ogwanga Nankabirwa Kiwanda Fulanka tumwebaze bakere munyonyi video yabwe njina timu yali kuba kadaga yes sajja n'abagamba nti bwemujjako kadaga mbawa milioni 10 ne bagenda basula Ntebe ne bajjako kadaga najja kesi naye bonna bakubiddwa Nankabirwa kuluno tabona ali ku luwuzi Ogwanga ejogoli mwede Ogwanga yagudde Kiwanda mulinnya lya Museveni ne lya mama Museveni Kiwanda kati tawulirwa ko bamufu yawunya dda Kiwanda n'omuzimu tegukyajja tewakyali amanyi Kiwanda Kiwanda gyali Kiwanda kye tumwijjukirako kimu ng'ali Minister Tourism ya promotinga ki Rolex ensi kyerujjukira ku Kiwanda kyokka tiwaliwo Minister wa Tourism Nze Tamale abone kyakiyatwali bone kyakiya promotinga abakyala abakulu abawundibwa obulungi yakola ki n'osigala mu nsi nga gwe ensi kyeri kujjukirako Rolex Museveni alina abasajja Nze Tamale yetuve Museveni alina abasajja nga mu nsi gwe ensi kyegenda okugukirako Rolex ate nga sigo omuyiiya wabasoga
kwega abasoga balaba dda anti agugaba maalo kakati kiwanda enkuli yakulamu kyo kiwanda muliro kiwanda ki kwena erinnya lyannema kiwanda bakulira mu byalo nga kusaba producer wange musajja muganda tube kiwanda kitegeeza ki naye nze sikimanyi kiwanda muliro bwokimbuza sikimanyi you see for me nze mbeera nyina kakati since morning when you come to me to my home bajja kuga nti ali mu chachi aweereza oba awandiika bitabo even my closers nebitawandikira mu chachi when they come to me namu library naimu library yange mu chachi even my close relatives when they come to me tebasobola kundaba obeera mu kasobera mu chachi mbeera mu chachi kasambera mu chachi tosobola kundaba kakati for me because abamonka abo batulanga mu public opinion yavanga mu coffee shops in London ne bano abamonko era babatulanga mu nasuri zaabwe obawulira nti bagenze mu lusirika ekibayita olusirika is brainstorming naye bwe mugenda n'ekikwate kyammwe oba mwenna ne muyitanga mufaanagana you cannot brainstorm. I'm one of the people who have a blackboard in my house. Nina olubawo ne yaki usomesa abantu n'ennoni obeera osomesa mpapula nagula ebitabo nebigwayo nga binjya nnyo nengula blackboard ne ngula box ya kyoko nimpandiika nenkola kino nenkola kino nenkola kino. As I have explained that most of these murder cases are explainable because the killers are amateurs. Siba experts. Nti they leave a trace 40%. In Uganda 60% of the evidence remains at the scene of the crime scene. But I'm happy ndio ngoone muganda ngo wasaidi owenchende magambo has started akuleta side yali efudde ngeweddewo killed the side. To get promoted, you had to do one thing. To get married in the Kayanja's church. Akuluyata side. That young man mumuwe time. Magambo. Ni atuyambe ateko forensic experts. Abo. Another thing, forensic experts. Yes. Kakubaka nkubuli. Omuntu asinze okutta eggwanga lino alla gwalina okulamulanga talina kisa yetumwebaza. Lwaki tumwebaze buli ministry gyabaddemu alesa ajono kubanga tumwebaze Mbabazi yamulimba nti alibeerako prime minister is prime minister valley Honorable Frank tumwebaze yes mubyo ne munno omulala ono onajoga abantu alowooza nti state house faamu ye twagenda batujoge mu political science tulina symptoms ebbiri syndromes tulina syndrome gye tuyita shadow over the throne syndrome. Once you develop shadow over the throne syndrome, it kills your brain. Noloza anti good president. Oba gwe Mirundi. Otandika okweteka mu kintu. Yes. Cyane nenga tochiri. N'otandika okukola decisions as if you are the president. Obanga wali wakikutaddemu kati waliwo ono yakimuteekamu. Waliwo ono yakimuteekamu n'ajoga aba state house bonna. No. N'atujoga ffenna n'atukanyuka eweno n'atukanyuka kasasiro. Kakati ekyo tuyita shadow over the throne syndrome. Shadow over the throne syndrome bwe kuyingira mu bwongo. Tovaamu. Nti sambole kanazaabu. Kati ngono omwana wange singa sali mugezi mwali muonoonyi junior y'omu ku bato but because has got the media hype ofunye omusika oyo omutulekedde no I pull him down alisa okuba nti alowooza nti ali yeggwe si yenze there are many people. I have lawyers, I have medical doctors, I have very powerful people ono muto is on the media chief kakati bw'okimuteekamu nti oyo Mirundi omuto ayonooneka oyinza ogenda ku foomu yo ng'ente azitunze nti ani yazitunze nti junior kubanga alina kyatambuliramu yes kati afuuse ggwe never allow somebody to develop this
shadow over the throne syndrome. Is that why we see here mu government ngaliwo abantu abawa ebiragiro ne bitano balwala obulwadde obwo bamanyi bakulembeze ekirimu shadow over the throne syndrome. Shadow over the throne syndrome ekwata omuntu n'alowooza bano bammwe bano tebali abafi tugende mu maaso n'alowooza nti ye ggwe oyinza n'omusanga mu ntebe yo ng'atudde ng'abukadda ayinza ogamba ompe emmere nyina bw'aba si yamuzaala ayinza n'omusaba akaboozi. He has developed waliwo wano girwala ye yagirwana. Shadow over this katuyina kye tuyita behind the throne syndrome. Somebody develops a feeling bwe siba mu kintu tekikola ekyo tuyita behind the throne. Ayina kubanze it has to be me ekino kibuga kitambula. Era ekyo bulaba nti mani good yagwa Ferguson yabuyina obulwadde obwo era bwe bwaba mujjamu yagwa Peter ndi yasuula kesisi yayina obulwadde ti without me kesisi kubeerawo. Yes kasa mukkiriza syndrome zezo Katonda bwe yali atukolera syndrome zezo ziri nnya. Waliwo syndrome omukazi yayina mu mabeere yeebasa omwana omwana oluyooka ebbeere lya jjina n'ayeebaka. Kakati ate waliwo syndrome endala eri mu kaboozi era nze mbaga nti ababbi abasinga obungi si kalifuumu. Omusajja yenna Katonda bwe yali amukola bw'ava mu kaboozi yeebaka kuba tulo kibwe kiri direct owena kwebaka. Kati syndrome zizinnya ey'ebbeere y'akaboozi shadow over the throne. Waliwo girina ntigumya abantu n'ogira state house n'ogifuula ranch ye n'okola kimu n'abajooga n'okunyugwe. If this man wants to get money he should go to New Vision in Sweden. He must go to President's office in Sweden. He must go to media center in Sweden. Sigwe wandid toyinza kunjoka ate mwampoda ndali beko kamu n'enkatta ojjako emu migondi yange kubanga nze nasoma psychology group psychology mbategeera obwongo. Kakati abo abantu tubayina ne tujja kubeera n'abantu ab'ebika ebirala ng'oggyeko syndrome naye abantu tubasoma. Tuyina omuntu eriorist like me eriorist ne tubeera ne baidilist abo abalowooza nti ebintu byangu kijja kuba bwe kiti. Ne tubeera ne ba mountain dwellers ne lowland dwellers. Mountain dweller stays near the mountain but when he has never seen the apex of the top of the nti omusajja ali ewa mutajaaza oba ewa dokita kakungulu yali alabyeko omuseketi gw'ekibuli n'aguyingiramu waggulu kasozi waggulu agulaba atagulaba. He is near the mountain but has never seen the tasobola kulinnya abo tubayita mountain dwellers. In many cases Uganda is a mountain dwellers, road leaders, you see. So Museveni abakuba n'abawunzi Museveni tebamutegeerangako. They start the mountain, near the mountain, but they have never had the chance to understand Museveni. We also have lowland dwellers. The lowland dwellers, if you want to see a clear view of Kibuli, go to Kampala Mukadde. Olaba n'abasaala ekibuli. Bwe kiri. Ebintu obijjawa. Nasoma psychology, nasoma logic, nasoma political science. Kyola mbazunza. Nti omusajja sibo wabukidde neziri baggwa nenanga noweyisigere bagamba omuntu bw'alonda essimu yange akubira mukazi wange tekisoboka nga yagitegedde enanga oweyisigire. Omanyi eyakubidde namwandu wakatongole yalabidde ku ssimu ng'eriwa nakuba enanga n'ekifuba kye nadduka obufudembe bwabukedde nabwo ekitole ne bugijjamu. The moment I reason them nga sole bagijja mawulire nga bagijja mawulire kubanga me I know nti wano wentegeerera nti practically omuntu ono a passerby what happens if you find omuntu akubye omuntu the phone of Katongole
would have been found by the police patrol vehicle to search the body. Ainachi. Yeah. But the public cannot go to the extent of searching somebody. Abantu keep a distance. Abaganda abamu balaba omulambo bakola kakonze bana akakanyiwayo bana awandula keddusu. But you cannot say that you have a courageous person. Omuntu afudde gwasanze and by the time his wife arrived yali achayimu ebisulo. Where was he? Yali asuze. What's the distance? Do we calculate the distance? No way is sigire yabyo no kafude mbe kabuke kasebo waka no kaigire ebyo byoge bidye ya Uganda yebyoge. That's why when I attack them they go. Okay. Kakati, let me come to this issue. Nti ebyo byonna bigwa mu kiti kyekimu. When the moment you say 100 million shillings per parish kitegeeza ki? Abantu bagenda kugabana ezo. Omuntu ayinza okuyita n'ayita abaisha n'abagamba mujje tugabana akamyo. Boni family emukanga tekamala akamyo. Era ekintu kyonna Katonda kye yatonda nga tekuli kabuuyi. Tokiyitako banno kukibaaga. Kabuuyi omumanyi? Kabuuyi ennyama eri between eddiba ly'ekisolo n'eriyo flesh. Awooma nnyo kabuuyi ababaazi gwe batwala. Ani ayita munna amukongolereko enkoko? Tewali. Kubanga tekuli kabuuyi. Kati the moment you say ti oyina million 10 ku parish level ezo si zaffe. Waffe mutungo parish okamutunge inabalo tulimu abantu mitwalo jenga 15. Yes. But million 10. Kakati categorize. Ekyokubiri. Why are you avoiding the banking system? Mwasura bank. When they say if the president examines sentes yakateka mu UDB n'ababuuza beneficiaries ziri because Museveni will be credited by initiating pro-people policies zitayambye bantu be. And every time there is no evaluation. Why? Uganda Investment Authority tekolebwako bakyusa sloganizi ebadde entandikwa nefuuka sako nekola ki and they don't evaluate what failed the other. If you look at Uganda yesinza sloganizi nyingi. Yes. Kakati kitegeeza nti nze singa tuli waka waffe nga tutudde as we usually go there. Mama wange n'agamba bannange tewali mazzi nga tewali tapped water. Is she telling me? Agamba bazzukulu bwekiri agamba bazzukulu be bannange bakyama n'atusulirako ensowaani z'omuceere zino oga nti mu kidaala ky'abagenyi abakulu wavaayo bwe kasita ogamba nti olina million 10 pa parish bamanda n'abawalagi be balina okujja kuba ate n'ow'ennyaanya naye bw'omuwa ogenda muwola sente meka million emu batemyeko emitwalo ameka 3. era kati Museveni kano ke yasibyemu manyi nti abeero si badduse ku kyalo baalya ku bantu sente babalikomendi kubanga bo bakimanyi nti kasa miliyoni Museveni zino sente zaleese bwe munazi kyobola baminisita bazibba Museveni zi people bazibba why bo bamanyi zino sente zakubba kandi Museveni have the capacity to imprison everybody agendo zibba. Mzee Tamale waliwo issue nyala mise yingiremu abaana bawandika kondi bagenda kulanga parish chiefs ekisooka bagibwako ensimbi nga baweebwa emirimu egyo kyakubiri emisaala gyabwe gyalina okufuna tegijjanga bigenda kubanga gijja era batemebwako ensimbi kati bali mu programu ina parish development model ensonga mugikwate n'amaanyi abaana bagibwako ensimbi zaabwe nga bawandiisibwa sente ziri tugenda basiba osibani ate era n'emisaala gyabwe gini era n'egini gikwatibwako percentage ensonga eyo si nnungi. Waliwo omukazi yagendanga n'agamba abaana be temuyamba zino nzitaddemu obutwa ate bwe baakeranga ku makya n'azibawa ku mawulu abaana ne babuuza naye obutwa bubula kiro Museveni yali asibye yaani amubye wabula let me tell you embutuufu Ugandans are capitalistic by nature. Kituufu
singa temwadda kano kakakazi ka bugulu akatta banka kureni ani zonna ne muzitta this money will come from a bank. What you would want, mwaligambye banka zino, if you invest, you put a branch in the rural areas, we shall pass this money through that bank and give you operational costs. Zaligenze mu bantu. Kituufu. Nengerezo zigatalike ndi bwomu. So situla kuba group. Mubutu yakola ebintu bibiri. Mubutu bamugamba. Musajja muzungu yamugamba. Naye mubutu oli musajja mukagga. Ti lwaki weewola mwaye mwefunga central zina. Central yina. Mubutu yabagamba. Singa nze abakongo bagulira nti nze nabawoze tebajja kusasula. Nebo bagulira nti mu abazungu mwe mubawoze. Balina okuzizza. Kati abantu oluwulira sente za Museveni bwana akola ki bagenda kuzirya nga sente teziyise mu banka ebanka must evaluate it should be nga bwolaba feasibility study nti ebanka zino ez'abantu z'ababbi we would have a rural bank nti centenary bank oyina amatabi ameka kureni bank oyina amatabi ameka we can give you instead of these people stealing money eza Museveni ne bazibba batagenda kusaba baminisita ne bazibba zali badde ziri mu banka nga balina section ey'abana abanaku naye toyinza kuzimba katale kewandegeya ng'okazimbidde basuubuzi akatale kewandegeya ow'ennyanya alinnya waggulu ow'ennyanya ow'amanda agende waggulu ate ow'ennyanya kankubuulire omwana bwabba sente ewaka akuba empiife tumulaba alya embizzi n'alyaki n'agula kino nagula sumbusa mugenda mulaba nga akuba mpii kakati toyinza kuddya muntu ayina nnyanya ng'asuubuza emitwalo 5 n'omwemiliyoni abamu abantu bawano addya ne sente zeyewoze n'aziwa omwana w'emakerere mu semesita esooka atunda n'ente ye mu semesita esooka semesita neddako agenda kuzijjawa abaana batudde ezenaku ezo abaana ba muwala wange gwe batta okumugyamu organize bangamba nti batudde taata wabwe tasobola baweerera kati nze mpanishingibwa emirundi ebiri omwana wange yafa n'abazzukulu baweerere tebalina famire mwe bava oba oyo omukazi woza nti ajja kunzanyirako bwazanyirako sizanyirwayamba abazzukulu neddassebo ajja kummanyira bigenda kuddawo nafiira omwana wange musasulye era bigenda kuddawo abazzukulu bajja kukula era bagenda kubonera gaweri owulire kyenkunyonyola kiwulira bulungi nti this money would be zamani ziyita mu institutions enteeketeeke nga banka eya kureni singa temwagitta okay cooperative bank singa temwagitta kakazi kabugulu kalikwatibwa bank of Uganda nesula bank a central bank n'assets z'abantu ne muzitunda and you are talking about poverty. This is self-inflicted poverty. Mu Uganda temugamba nti bei ya bintu. No. Mu Uganda si bei ya bintu. All the time including the bad days of Idi Amin, Ugandans used to say ekintu bakisere nga weekiri. You have been killing people's jobs. Nguba abantu mu ttaka ne batakyalima. Ebibanja ne babitwala ne basiba sengenge ne bajoga ensi yonna.